Olunaku lwa Sunday ziri ssaawa 4 ez'ekiro wano ku mpalo za ABS TV nga mbeerawo nnyo mu studio okutuusaako program ennungi gy'onyumirwa ng'ova ku mulimu ng'ova mu church mpozi n'ebifo eby'enjawulo abamu muva out mu mabaala mukulikireeyo ddala mbaagala nnyo okulaba ABS TV amaanya n'eddoboozi Nalija Aisha mbeerawo okwanjulira program era okutte bakuyita producer ngo bagita batya okutekekera okutegekera program ennungi oyo yabadde Albert Luswatanga programs director wange olunaku olwaleero era mama Bena Wamankunyi nkutumiddeko mukwano ensonga lwaki nkutumidde ogimanyi bulungi sijja gyogerera so abaliyo mwenna mama Bena yabagambye ajja bakubirako Albert naye nga ndi musanyufu nnyo anti nkola n'abantu abalungi ennyo ng'era ku kamera yange kuliko Mark ye yaŋŋambye mufumbo Mark yaŋŋambye mufumbo sijja kumwogerera bingi nnyo otherwise mikwano kansubire muli bulungi program yaffe yakatandika butandisi nga sinagenda wala nnyo njagala bajukiza nti mugende ku Trust We Can esangibwa ku Access Building enateetaawo genda bakutundire property yo ebeere ng'erabika bulungi nnyo ng'ofuna bulungi ssente genda bakutundire essomero lyo eryadiba oba eryabulwaki eryabulwa abaguzi genda bakutundire poloti yo bakutundire emmotoka yo aba Trust We Can bakulagana wamu ne ABS TV nga balanga anti property yo kompewo nobeera ng'ofuna abaguzi bulungi nnyo otherwise ka tugendeko mu previous episode yaffe eyaliwo Sunday yaggwa tumanye oba tujjukanyemuko katini ebyali ewa maama eyo ne mwana muwala gwe yali azaala anti yali amwagalidde omusajja katujjukanyemu katono nkomewo tuyongereyo maaso ne program yaffe ey'olunaku olwaleero. Mama sonyiwe Aisha mama na mfamila Aisha mama yagana Aisha nyamba bambi Aisha muite mama muite Aisha mama nyambe Aisha mnene gairako ku mama sonyiwe Aisha mama muite mgayirireko mama mutali obadera ku nyumba yange mama soko jeso ngazo Banani ndoza amagulire bukulizi mufulume mugende siraba lakita muva mama mneso Aisha wanasema kuna obusirani ndeka mufulume nyumba yange mugende zende sagala busirani nyumba yange ndeka mwana ekizibu mama sonyiwe sana na kuko bati Aisha mwana ekizibu makaga ni sate kete ndamulide mama yabire muri basi wende mama mufulume duya mufulume bagale tete mumuche moja kunkolera tete munkoledde wano mama huya kuna midala ngenda kubera wonjaze Aisha mama mufulume mugende munyambe mama tete mundetedde sana mukoma nakowe msimu makaga ndeka mumbepe wanyu. Previous episode yaffe yagenda bwetyo mukwano ku Sunday yaggwa ye mama yagana okusonyiwa mwana muwala oyo naye nga sawa yonna ngenda kuba mbaleetera ekyaddirira maaso anti tukyagenda maaso n'okwegayirira mama asobole okusonyiwa muwala we naye nga mikwano kansubire ate mwafunamu okusomesebwa okw'enjawulo pozi ne program y'olunaku olwaleero ate program gye mbaleetedde njagala okugiweereza abaana abawala mwenna kw'ossa n'abaana abalenzi ng'omuntu gw'oyagala muganda wa mugandawo ba wa mugandawo oba mukyala wa mugandawo kansubire muntegedde abaana mwenna abawala abavubuka n'abalenzi mbaweereza programu eno nga gw'oli eyo omuntu gw'oyagala omuntu gw'ogenda naye oba mu kakitwale mu by'omu kisenge muntu wa mugandawo oba wa mwannyoko kansubire muntegedde bulungi nnyo so katugende maaso ne program yaffe ey'olunaku lwaleero naye nga mbajjukiza nti Trust We Can ye kampani yokka egenda okutundira property yo obeere nga ogifunamu amagoba amayitirivu ennyo anti ng'essomero lyakulemerera oba nnyumba tugeze oba poloti lyeryawo nga gw'onoonyeza abaguzi bakubuze aba Trust We Can bakutundira ettaka lyeryo lyonna ly'oyina oba lyenkanawa obunene oba ttono litya oba nnyumba oba mmotoka genda ku Access Building awo enateete opposite Sojovalo Hotel babeere nga
bakutundira property yo bakwatagina wamu ne ABS TV. Katugende maso ne program yafe eyolunaku olwaleero anti mwana muwala lwali lunaku lumu yajja gyendi ng'asaba obuyambi. Tugende twegayirire mama we ayogere ne muganda we eyandibadde sister we amwagalira omusajja. Katuwulire ebigambo by'omwana ono Nalubega then tumanye gye byaggwera. Temuvaawo. Mukyala Nalubega nsonga kyekulese. Madam Aisha ninamu obuzibu mu maka gange. Ndi mukazi mufumbo. Yogerako nnyo mukyala. Ndi mukazi mufumbo. Era tuludde ne bba wange. Bba wange oyo tuludde ebbanga ddene kuba yanyanjula n'ewaffe. Tulina n'abaana baffe bali babiri. Mulina abaana babiri? Naye Madam Aisha waliwo obuzibu bwe nnina mu maka gange. Kiki? Bba wange alabika ayagala sister wange. Atya? Kubanga kwe nalabira nti amwagala namba ya simu ate nga balina ne message ze beeweereza. Okebera essimu y'omwami wo? Nasangamu enamba ya sister wange. Okusangamu ennamba nekitegeeza nti beeyagala oli mulamu we? Kaakati nakiraba kale saakitwala nti kyali kibi naye kirala we nalabira ekyanzigyako waya ku mutwe message. Message ki? Yamuweereza message awo biki yali ya luzungu sweetheart simala biki ne ngamba ye gwe tomanyi luzungu? Byali bya luzungu byali bingi kale byali bingi tebyali bitono. Nensirika naye nga nasigala kale omutwe muli gunnuma era nga wobimanyi. Kitegeera. Omwami tiwamugambirawo? Saamugamba. Ensirika nze kati kye nakola omwami saakola ki? Saamugamba. Naye nakwata simu ne nkubira sister wange. Ne mmubuuzaamu naye ate ye we yanziramu yankambuwalira. Kati gwamugamba nti munnange oyagala bba wange? Namugamba bino biki byoteeka ku nnamba ya bba wange ku ssimu ya bba wange bino biki byoyogera. Nambuuze biki nanziramu biwanvuwanvu kati nze nange saddamu ki. Lindako oyo sister we ye mukulu ye muto? Ye mukulu kunze. Mukulu wo? Mukulu wange. Okay. Ne mugamba munnaye bye tubikole ki tubireke tubiveeko. Kaakati omwami we yajja naye ne mubuuzaamu. Omwami naye n'abikola ki n'abyegaana. Kati lira gwe wali nsubidde oyinza okubuuza omuntu nti munnange oyagala sister wange agambe nti ye mwagala? Namuyita wala kale ne mubuuza nga abuuza omuntu saayomba saakola ki. Naye kati nga nze era nakitegeera nti wano waliwo ki ekirimu kubanga n'embeera yonna nga njiraba ekoze eki egenda ekyuka ewaka. Yanziramu naye munnange saakola ki saabitegeera. Kati tulina maama waffe era gyali neŋŋamba ebirowoozo binneetooloolera nga webimanyi ebyo mu maka. Neŋŋamba kankubire ku maama mukole ki omugambe munnyonnyolemu era nga n'embeera ewaka egenda ekyuka. Kati indako ebbanga liyiseewo lya myaka emeka? Myezi kiki? Kale omwaka gulinga gumu. Mwaka nga gumu. Okay. Mwaka gumu. 1 year. Maama ne mukubira essimu munnyonnyolamu naye we namunnyonnyola era naye byeyanziramu kwegamba ate yanziramu n'obukambwe nga bungi nnyo naŋŋamba biki tomuwaayira towayiriza mwana wange biki. Nze kale yayogera bingi n'atuuka n'okuŋŋamba yompaaki ompaaki. Nemugamba ye ate kati ekimuwanvuyiza okwogera ebigambo ng'ebyo byasitegeera kiki. Kwegamba nze Madamu Aisha kyandaga nti abantu bano bonna basatu balina ekintu ekyo kyebamanyi. Maama ne muwala we otyo ne mutabani we balina ekintu ekyo kyebamanyi era binsobedde nze kati maama wange wali naye ng'era embeera nnungi tetukwatagana biri awo ebityo byansobera sibitegeerera ddala ne bw'omubuuza obubuuza abula butakuddamu. Kati olw'okuba lindako olw'okuba walaba message nga mulimu sweetheart abantu bulijjo toyita ba sweetheart gwe nekikuwa mukakafu nti sister wayagala gundi baawo.
nze nina kye nakola ekyandaga kuba nateekako omuntu mbega kufuna ayabagoberera n'abakuba ebifaananyi obiina byonna byerabiddeyo naye nga mbirina ojja byefunira mbyetaaga nja kubireeta kati nadda ewaka n'ebifaananyi ebyo ebifaananyi ebyo nembiragako omwami wange omwami we nabimulaga twatabuka era yankubira ddala madamu Aisha nga ywe omwami agamba ki ng'ate abyegaana ng'ate ebifaananyi abirabirako ddala oba zaali nsonyi oba kyali kisimanyi era twatabukira ddala ewaka n'akola olwo ye sisita wange nga ye sinnababbi mugamba nga n'ebifaananyi tannababbiraba bawange twatabuka era yankuba era twatabuka nnyo olw'ebifaananyi era ebifaananyi ebyo nabitwalira sisita wange naye nembimulaga we nabimulaga era mpaawo makulu kikyaliwo kaakati omusajja yagenda safaari kati nze kye nawulidde mbu bagenda ne sisita wange ali muno mu Uganda mwali muno mu Uganda mukozi wa safaari naye nawulidde nti yagenda ne sisita wange naye kaakati ngezaako kunyinyala ku maama yerindako maama we yamanya boto ye tewamulaga bifaananyi maama ebifaananyi sibimulagangangako nabirabangako nze maama ye kale ye buli kyengezaako okwogera nze binsobedde kwegamba kindaga nti bali kyekimu yawolereza muwala we otyo oli talina kyayagala kikola ki kimugambwako oyo muganda we ye tafumbirwangako naye nga ye mukulu wo talina baana alinayo omwana wo abeerawa abeera na taata we omwana abeera ne taata we kati ye ali waka waffe wa mama waffe omwana alina taata we then ye sisita wabeera waka naye bwoyo wetwogerera kati wawulidde tulina bukakafu obulaga nti ali mu safaari eri nebbaawo obukakafu kale nze mpulira era nawulidde naye obukakafu bwo kyo bwe kiri beeyagala bali bonna oyagala tukolere ki nze obuzibu bwe nnina madamu Aisha nazaano kunnyamba kuba ne mama wange alabika ebintu ebyo abimanyi nga njagala mama wange ye mu butuufu amaka gange gafudde lwa muwala we ng'ate naye alabika alina kyammanyi kubanze bwenze eno ne munnyonnyola ng'omuntu omukulu talina kyaŋŋamba kati kindaga nti mama wange alina kyamanyi nze nga kyenjagala okunnyamba wemba nnina kye namusobya ansonyiwe oba ayinza okukola ki kubanga nze mama wange natuuka n'omukubira essimu byonna bye mmanyi yaŋŋamba nsiina kyenkola ki kyemuwa kati kitegeeza oli alina ye byakola ki byamuwa so mu byonna naye nga amaka gange oyagala mama ayogere na muwala we ayogere ne muwala we gwe tomugambangako kwogera na muwala we nakimugamba naye kati nze nziramu gyanziramu tetukwatagana gosubidde ayinza okutuwa amatu ge maama amatu ajja gabawa kuba muntu mukulu ajja gabawa kakati yes tugenda gende wa maama bawo wanaamanya ebigenda mu maaso tewali kijja kubaawo tadde mu kukuba nze ebyo byonna byenjagala madamu Aisha biggwewo so tugenda wa maama ayogere na muwala we ye bawo towulirangako omuntu mulala alina gwayagala ali ku sisita obuzibu buli ku sisita wange kulwaki tofumba naye tekisoboka ekyo tekisoboka kakati yes mama tujja genda era tujja mwandikira ebbaluwa yaffe naye ate sibola genda wa maama nga sifunye bukakafu ekisooka ebifaananyi byongambye mbyagala ekyokubiri nina okunoonyereza ntegeera amazima abantu bano beeyagala oba nedda nina okutegeera amazima ali safaari ne sisitawo oba nedda bwe nnaamala okukollectinga obukakafu bwange obwo
okay nga nkoze investigation zange ezo awo tugenda wani ewa mama so esimu yebeereko anytime ebifaananyi ebyo nkusaba obindeetera olunaku lw'enkya yes obindeetera leero mande obireetera enkya nja kubeerawo tusobole okukola ki okugenda ewa mama naye nsooka kunoonyereza kumanya mazima amanyi oyinza okujja munno omusibyeko abakazi naye ng'ate bambi talina kyakola na sisitawo so kyetugenda okusooka okukola okay otherwise ewa mama tujja genda kale beera bulungi ebigambo bya Nalubega byali bwe bityo yali ayagala tugende ewa mama we tusobole okumwegayirira ayogereko ne Jalia muganda we asobole okuva ku bbaawe tetwali babi ffe twakola okunoonyereza kwaffe era twakizuula nti omwana omuwala ono Nalubega byali ayogera byali bituufu muganda we yali amwagalira omusajja nga bagenda bonna mirimu mu safari ng'omwami wadde ye agambye nti agenze kola naye nga yali agenze kubeera apepeya ne mwana muwala eyandibadde mulamu we gwe wenna ali eyo owaaye gwolowooza ensonga eyo oyinza gihandolinga otya tugeze gwe maama ate nga naawe maama okimanyiiko oyinza kukola otya abaana bo 42 ne balema ate kwawukana kampumulemuko katono mukwano nkomewo temuva ku ABS TV mukulikeyo mu bulango bw'abakama baffe nsiima nnyo love eyo gye mutuwa okubeera nga mwekumidde ku ABS TV mpozi nga sinagenda wala nnyo abaali ku Freedom City mbagala nnyo saasobola kubeebaza last Sunday naye mikwano mwe bali kutuwagira era njagala okubategeeza launch extras etwategese mugenda kubaamu ate bisinga ebyali ku Freedom City mutulindira abantu b'ennansa n'abantu bebayogerere nsi yonna Uganda yonna tugenda tubatuukako nga tubaleetera byonna ebyali ku Freedom City feffenna gye tuli bapresenta ba ABS TV mpozera mukwano Albert Luswati yagendako ewa Tina naye Albert kyava okungamba olunaku olwaleero Tina yamuyoyota olususu Albert yalina embalabi naye Tina yayoyose olususu lwa Albert Luswata programs director yamuyoyose olususu teyakomyoko yamwaddeka package ate akabaami gwe wenna nga toweetegera bulungi nnyo wansa oba nange ng'amakaago gatabuse Albert ye yagenze bugenzi wa Tina namukolako bulungi nnyo abali ebweru mukubire Tina esimu abaweleza ebintu byamwe ku nnyonyi bibatukeko bulungi nnyo atabula ebizigo mwe bwenna abalina bu spots obweru binnamakulu atabirabako ebizigo bye temuli hydroquinone ye Tina enamba ye eri 0702591010 nkugambe Tina asangibwa ku Park Nkadde Mall level 4 genda omutukirire akuyoyota olususu abakyala abawe package mpozi n'abami nga Albert Luswata katugende maaso tulabe ebyava ewa maama ye maama we twamutuukirira yazzaako ki era yatuhandolinga atya temuva ku ABS TV mukyagenda ddala maaso ne programu yaffe oluvannyuma lw'omwana muwala Nalubega okujja mu ofisi yaffe okubeera nti ate atuwabira omusango gwe tugende ewa maama we tusobole okumwegayirira ku nsonga ya sisita we amwagalira omusajja era tetwali babi nnyo naffe twanoonyereza ne tukizuula nti bituufu buli kimu ate kyava okwogera era ng'ennaku z'omwezi 21 Novemba 2016 twasalawo tuwandike ebbaluwa ewa maama wa Nalubega ne tusaba okuba nti tumukyayira era ebbaluwa yali esoma bweti nti okuva ku ABS TV 21 Novemba 2016 eri omukyala Nabukenya Scovia reference yali nti kwogera ku nsonga y'abaana bo Jalia ne munne Nalubega nkulamusiza nnyo nnyabo amannya gange nze Nalija Aisha okuva ku ABS TV ekawala mpandiise ebbaluwa eno gy'oli nga nsaba okukyalirako mu makaago twogera ku nsonga gye mpandiise waggulu awo ey'abaana bo Nalubega ne Jalia nsaba okujja ne kamera zange nsobole okukwata buli kimu ekinayogerwa ku katambi olunaku olwo nja kuba musanyufu nnyo nga ozzeemu ebbaluwa eno nze Nalija Aisha
Era omukyala ono mukyala Nabukenya Scoviat yali mubi ebbaluwa eno yagiddamu n'essanyu eringi ennyo era naffe twali basanyufu nti yatukkiriza okugenda mu maka ge ku lunaku lwe yali atuwadde era ebbaluwa yali esoma bweti eri omukyala Nalwija Aisha reference eri nti okuddibwamu ku nsonga y'abaana bange nkulamusiza nnyo nnyabo Aisha wampandiikira ebbaluwa nga ennaku z'omwezi 2 Novemba 2016 nga osaba okunkyalirako mu maka gange era nga nzikiriza okukyalako ne kamera zo mu maka gange nja kuba musanyufu nnyo nga mbalabyeko nze Nabukenya Scovia bw'atyo omukyala yaddamu ebbaluwa eno era naffe ne tumukubira essimu ne tusobola okusisinkana mu maka ge tulokalire lindirira olabe ebyagenda mu maaso ku lunaku olwo nga tugenzeeyo ne Nalubega. Kale mami naffe okusanga nga yeffe tutuuse tusonyiwa okulwawo tuluddewo naye batusonyiwe nange ensanyusa okubalaba obadde mbalindiridde nga ngamba oba temukyaze bannange nga nsanyusa ennyo okubalaba sonyiwe kulwayo oba wano kantuulire ddala wano bannange nga nsanyusa okulaba era dde maama oli otya yegwe ayisooku kyekino ekigambo bannange nga nsanyusa okulaba mugyebale era dde bassebo bannange muli mutya ate ono mumugyewa mama tumusanzeeyo kamala okufunaano bulungi nentuula kyokka maama mugyebaleko kale nyabo nammwe mugyebale gyemuweereza amiina maama webale tukyaza webale kuddamu baluwa yange kakati bambitandikirewa simanyi nakumanyi kakati no maama nga bwewamanya mu bbaluwa ebbaluwa wagimanya bulungi nnyo ensonga z'abaana baffe abaganda bange abo 2 Nalubegondo ne munne ye maama kakati maama nno oyinza okwewuunya abaana bano nabalawo mbuuziza ekibuuzo nti ono omusanzeewa era neewunyiza munange okumulaba aludde nga nze simulaba kyokka maama kakati Nalubega talina bigambo bingi nga bw'omulaba enyabo era naye ajja kwogera ebigambo bye naye kakati maama wayisawo kale kabanga myezi ng'ebiri gyegiyiseewo nsaba ye bano abandi busy nnyo bannange bambi call me later I'm still busy please yes kakati maama emyezi ndowooza ebiri giyiseewo omukyalo ono yajja ne tubako ebintu ebimu bye twogera naye yajja ku ofiisi yange ye mami era kwe kuwandiikira ebbaluwa nga njagala nkusisinkane ku nsonga emu nange ne mbalindirira era mulyose ne mutuuka ye maama kakati nno munnange ensonga endeese ya Nalubegondo ne muganda we ensonga yo gimanyi ndowooza sigimanyi tolina gy'omanyi sigimanyi kubanga bonna bamanyi baana bange simanyi nnyo ate birala kiki munnange nno maama twakola okunoonyereza kwaffe nga bw'omanyi twakola okunoonyereza era nina obukakafu ku buli kimu ekigenda mu maaso nina obukakafu ku buli kimu ekigenda mu maaso maama
era nga maama ekindeese wano saagala oba nkole ntya ennyabo ye maama naye nga maama abaana baffe bano baana babo babiri bwe bati bange baana bange era baayonka kugana amabeere kituufu ennyabo tekyandibadde kirungi maama abaana bano baawukane olw'omusajja omusajja maama ensonga zino ozimanyiiko nti muganda wo nomukulu nze siina kyenzimanyiiko maama siina kyenzimanyiiko maama wange nkoze okunoonyereza kwange kyekikuleese ye maama kyekindeese okunoonyereza nkuyina era nina obukakafu nti abantu baneeno bunnange mukulu wa Nalubega Jaliya yakoze eki maama ensonga ozimanyi nti Jaliya ayagala bba wa Nalubega nze sikimanyi maama sikimanyi maama sikimanyi era mbadde neebuuza omwana wange lwaki tambuuzaako ennaku zino sikyamulabako sikyamuwuliza maama kakati kale maama tuzimanyi ensonga naye nga bw'ozitegeddeko mukugambe nti nakola okunoonyereza kwange oyagala nkupuleyingira amaloboozi aga Nalubega kuba Nalubega namukubidde essimu maama era amaloboozi ge nnina gandaga nti Nalubega ayagala bba wa munne ani sorry si Nalubega aŋŋamba Jaliya ayagala bba wa munne Nalubega maama wangi maama gwabazaala nze mbazaala batuuze wansi oyogere ne Jaliya tagendanga wa Nalubega kwagala bbaawe omuzzukulu wo ng'akaaba omuzzukulu omwana anti ndowooza agenze wali ku dduuka bajja mmuggyayo maama nno maama wangi maama ensonga eno naawe ogimanyiiko ensonga siina kyengimanyiiko ogimanyi maama wange siina kyengimanyiiko manyi abaana bange nze abazaala nina obukakafu nti ensonga eno ogimanyi maama siina kyengimanyiiko siina kyengimanyiiko omwana yagambye nze ngimanyiiko naye nga wandyagadde abaana bo baawukane bwe batyo abaana era sisaagala nange baawukane kubanga nze maama waabwe nkyaliwo owulidde ate mbanjagala ntya baawukane nange saagala kati maama nga bw'otegedde amazima nkusaba n'obuwombeefu obungi tutuuze Jaliya wansi Jaliya wenjogerera ali mu safaari ne bba wa munne ali mu safaari ne bba wa munne tumutuuze wansi tufune Jaliya abadde wano katikati maama abaana bano babo bombi gwakera enkya n'obazaala era bange bayonga kugano nti nina obukakafu saagala ebintu bino obyegane maama ensonga zino ozimanyiiko maama sizimanyiiko sizimanyi nnyabo naye kulwaki tutuuza Jaliya kale tozimanyiiko maama naye kulwaki tutuuza Jaliya nonge nikuba nina obukakafu maama nina obukakafu ze ensonga zammwe ezo siina kyenzimanyiiko bannange ozimanyi lwaki weegaana maama ensonga zonna ozimanyi tolina kyotamanyi weegaanira bwereere nga nsonga ki ezo zoŋŋamba ze simanyi ze mmanyi Nalubega ono maama wo liga enjogera gy'oyogera naye owulidde liga enjogera gy'oyogera naye madamu Aisha yeegaana naye ensonga zonna azimanyi kubanza obukakafu mbuyina yes obubakafu tukimanyi tubulina naye wadde maama amanyi batamanyi liga engeri gy'oyogera naye maama wangi nkwegayiride tuuza Jaliya mukazi munnange naye nze ensonga zaabwe
sizimanyi. Bana abaana bombi bawo. Ennyabo bange. Bana bombi bawo. Naye gyali yamutuuza. Gwolooza agenza okula okutuukawo nga tatuulangako simutuuza. Kituufu obatuuza. Era n'oyo namutuuza. Naye maama, ensonga eri mu ddiro gyali yava kubba wamu. Oli bba wa muganda. Bba wa munne atya? Nze nga simanyanga nti ali kubba wa munne. Maama ensonga ozimanyi wadde. Ensonga nze sizimanyi. Ekyo kitegeera toyagadde tuulo oba kwogera mazima mu maaso g'abantu bonna abali wano. Era nze mbadde ndowooza nti mwali mungamba oba kufuna mulimo biki ebyo. Naye maama kwegayidde. Ensonga zino tuzikwate bulungi. Ennyabo. Mama leka kwegaana tolina kyotamanyi. Nze sirina kyemmanyi. Era buubuno tolina kyotamanyi. Sirina kyemmanyi. Obimanyi tolina kyotamanyi obukakafu buubuno. Ono Jaaliya ne bba wa mama. Ono gwe ne Jaaliya ne bba wa mama. Mwana gwe kiki kyondeetedde, kiki kyonjagaza, kiki kyonjagaza essaawa eno? Oyinza otya okuŋŋamba ebifaananako bwe bityo? Nga weegaanira ki? Kiki kyonjagaza, oyagala nkukolere ki? Wano nagamba dde okunzimbira ennyumba n'ekulema. Jaaliya si yasobodde okunzimbira ennyumba eyo? Osenteze. Jaaliya si yasobodde okuwerera ne baganda be. Gw'ompa kaki? Wali ompadde kaki? Kati oŋŋamba mukolere ki? Abikoledde ku ssente ze. Oŋŋamba mukolere ki? Zange ne bba wange. Nze nviira ne maka gange ki ekikuleese? Wazze kuntawaanya wano kumalako mirembe. Lwaki ondeeta setuleesi? Gamba mwawe yesonyiwa amaka gange naawe munneeso. Alina amaka ge, talina gago. Gange. Talina gago. Mwesonyiwa amaka. Omwana wange muveeko. Maama ekituleese kugonjola nsonga. Anti kaakati oba kugonja tugende eri nenze wano oyo tata waana. Jaaliya muveeko. Jaaliya muveeko saveeko ye kiki ekibaleese wano. Kyekyabalese. Anti bave mu maka gange ne muwalawo. Va mu maka gange naawe genda deka omwana wange abeere gy'abadde kubanga yasobola okundabirira. Era ngenda gwe tosobola kundabira, tosobola kunyamba, tolina kyonyamba. Lwaki tonviira? Ompa kaki? Ono Jaaliya asobodde okulabirira baganda be. Asobodde okundabirira ondaba. Va ku maka gange, va mu maka gange, si ekikuleese wano okuntawaanya. Okundwaza situleesi. Nze nagamba dda obadde tolina kyonyamba. Obadde tolina kyonyamba. Jaaliya yandabiridde. Jaaliya yazimbidde ennyumba. Jaaliya yandabirira buli kimu. Jaaliya n'asobola okukolera ne banne. Ye okolawo ki? Nze nviire amaka gange, va maka gange. Lwaki ontawaanya okundeeza situleesi? Nze nagamba dda kiki kyonnoonyaako? Jaaliya lwaki tomwesonyiwa? Jaaliya asobodde okundabira, Jaaliya yandabirira buli kimu. N'azimbira amaka gago olyawo. Olyawo weekomya. Jaaliya alabiridde banne. Jaaliya alabiridde buli kimu. Nze naawe nviira si nze nabaleese wano. Ekyabaleese okuntabulira amaka gange. Gwennya bayisa. Kyekyakuleese okuntabulira amaka gange. Oli musiru. N'olyoka ojja ng'otunga n'oyo. Omumanyi nnyo. Omumanyi nnyo gw'omuzaala. Gw'omuzaala. Njagala n'onviire mu maka gange. Munviire mugende. Munviire mu maka gange oba kyekyabalese mugende mukole ebyammwe mu byesi zammwe. Mugende. Saagala nze kunsumbuwa. Ne mulyoka mundaza. Mwana gwe n'olyoka okola otyo. Nonyanika bw'oti. Nonyanika. Nkugwire mu bulago. Lwaki tonviira mu maka gange? Nze munviire mu maka gange. Nagenda kutya omuntu. Nze munviire omwana wange nze namwezanira. Lwaki tonvaako? Lwaki tonviira? Lwaki tonviira? Agende kubaye. Agende anviire ku baana bange. Nange mbiganyiza omwana. Lwaki tagende wuwe? Munviire waka wange. Munviire wano waka wange na Jaaliya. Mugende ensonga zammwe ze sizaagala. Mugende. Mirembe ki? Mirembe ki nga mwana wuyo enswaza. Kirina nti kyemmanyi lwaki? Ki kyemunoonyaako? Nze munviire njagala nze omwana kulaaza kuleesa. Nze mundekano mwana wekire. Nze sikimanyi lwaki ondubiriza ebitalimu. Nange nkugambye njya Maama agenda aviire waka wange. Genda. Tetaaga genda wamwe. Genda. Tena kukowadda. Genda nasigala na Jaaliya. Genda. Twaddanga wano. Genda. Nawe
oli musiru busiru temutegeera mujja mujja muzungira mu maka g'abannammwe wano oli batuuseewo gwe genda mugende seetaaga mugende genda nasigala najjaliya mugende seetaaga mugende wakafenya ebugga genda walanga gowanyooka gwe genda mulabe tajja banzunganirako bajjawa mugende mu bbs mmwe temuba mukwata ebifaananyi mugende temutenge wange genda mugende Okay, Sheikh Abbas Bwembo asangibwa ate enabengo ku stage awo mukwano mukubireko aberenga abalombera edduwa abajjanjabe bulungi nnyo mwe bina abalina ebisiraani ebyenjawulo mwe mwenna balina ebizibu mwekwate Sheikh Abbas Bwembo yavaako essaawa eyo before nga sinaba kujja yabaddewo Sheikh Abbas Bwembo mugendeeyo abajjanjabe mpozi abasenachi waffles bakugambye nti mugende babaguze waffles ezizimba kalina mubeere n'ennyumba ennungi ng'erina design ennungi waffles zino ziyambibwa zikozesebwa okuzimba slab ya kalina tezikozesebwa ku nyumba ntono zikozesebwa mu kalina muka program yaffe mulabye engeri maama ate gye yatukwatamu maama oyo yali talina nsonyi wadde akatono ye yagamba muwala we gonkoledde kaki ekitegeeza we mba sirina kyenkoledde mba siri mwana ye bw'atyo yasalawo ate abaana be baawukane anti omwana yamugobesa miggo omwana yamugobesa miggo naye nga abakyala mwenna abazadde abaana abawala ndowooza mulabe programu y'olunaku olwaleero omwana wabanga talina ssente tekitegeeza nti ate tomwagala tekitegeeza nti ate musosole okuva mu banne ye yawagira mwana muwala oli okwagala bba wa munne naye nga is that really fair mmwe mwenna abali eyo mujajinge nammwe musale omusango mutusindikire message ku page yaffe ya Kalondozi ABS TV tuwulirize ate tulabe ku nsonga zammwe oba tulabe ku ndowooza zammwe ne ku YouTube gye tuli nnyo mikwano mutuweereza messages zammwe ku Kalondozi ABS TV page tusobole okulaba messages zammwe ezo naye nga mikwano mbaagala nnyo obuwagizi bwe mutulaga love gye mutuwa njeyanza nnyo ba clients baffe mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala nabagambye nti Tina asangibwa ku Parking Card Mall ajjanjaba ensusu zonna ez'abaana ez'abaami n'ez'abakyala abantu abakulu mwenna abalina enkanyanya gwe wena nga weeyerusa n'ebinnamakula n'osigaza binnamakula simanya biddugavu ku ngalo simanya biki nze temulabanga nnyirira nange neetya Albert ye yaŋŋambye kati atambula azimba naye nga omusajja yakola omusajja omuloge ate oli baamuloga nga tuvudde mu byaki Albert bakuloga naye weechekinge tata weechekinge gendako ewa pasita ye Max Enkungu yaŋŋambiddewo nze ne bwona okola tya ndi mwami mufumbo nkutumiddeko nnyo cameraman wange Abdul mpozi ne tata Shakur Ranks Kalyango mbagala nnyo Abdul naye yaŋŋambye mwami mufumbo nze nja byogera sijja bigana kubyogera mpozi abeera mu control room ya Regan Ntale ne King Swahez namwe mbagala nnyo Peter webale nnyo omulimu gwokola producer wange omulungi Umaru Kakande akoleza omulamu n'omufu nawe webale nnyo Pastor Iga Augustine gwatutekamu ensimbi ne tubeera nga tetulabika bulungi nnyo wa omukisa guno okubeera ku mpewo webale nnyo webalire ddala mbagala nnyo tumiddeko my baby boy Ryan sikyo nkutumiddeko nnyo mukwano wokulikayo okuva kusomerawo ku Namirembe parents nkwagala nnyo mukwano otherwise nsigadde nze na Luija Aisha tukwatagane Sunday ja mpozi repeat yaffe ya kurakuna sawa 4 ez'ekiro musule bulungi mweraba kufuna mulimo biki ebyo naye maama kwegayidde ensonga zino tuzikwate bulungi ennyabo Mama leka kwegaana tolina kyotamanyi era buubuno tolina kyotamanyi obimanyi tolina kyotamanyi obukakafu buubuno ono jali nebba wa mama ono